ekirowoozo kitegeke kuba abantu bano banafuna obuzibu ensi ejja kutunulira bubi. Awo sirina kye mbagaliza wadde Emma. Wadde olaba maama oyo. Muyitira ddala maama nzaala kuba ali myaka gya maama. Sobola mutuusaako obuvungu. Wadde nze numirirwa omuntu saagaliza muntu kibi. Wadde Emma. Baba njagala tukole. Omukyala ayogera akugamba. Yankakasa oli mukazi. Agamba n'akatundu kake kiza tekakola bulungi. Mpaki kati niwe katangambi. Naye kamukolako. Mekyagira nvale mpale. Kanda ekichenjagala kyobola banajjeyo nga njagala ntaasibe ku. Ekyokulaga ngenda akulaga kuba sigenda. Bw'oba oli wakuyambibwa. Ogenda kuyambibwa ku kigambo kye ngenda okwogera. Njagala ngende manju onda ndabeko. Nange ono kyanyonyola kikomparing ku kiri ki. Enti nga wakomya ati ndi kwa katuli. Kuba kati omukazi asuze nawe ayogera kirala. Gwoyogera kirala. Kati nze gwasaba obuyambi nkole ntya. Sigera gana kamera ngenda ogwo. Ekigambo kye ngenda okudda kye ngenda ogamba batulaba. Kikigeno tasobola mbu. Emma niwo ogenda ne kamera. Nja. Nzikiriza. Onteke ku kamera tugende kutwalira wa. Eya batugende mwali. Nange nino mfunye kati sayino mfunye omutima omuvumu. Tewali buzibu. Mfunye omutima omuki. Ebintu byayogera byonna. Yambulo obera makidu. Ensezi uli ebyulira. Njagala ne yambulo. Ebitabo bikuvaamu bigenda okuyamba. Endabe yonna kuba kati maze okufuna omutima omuvumu. Ngenda kweyambula mbere bukunya bwerere mbere bwerere. Okwate ku kamera nga ndi bwerere. Bano bana banibe balina toilet sibe kiri. Mukodo we bukomawo. Emma ngenda akutekera eri waka wakitawo. Ogende. Ngenda kweyambulira. Tugende wakitawo. Tekirina buzibu ngenda kweyambulira oba tunabeera mu makati waka mu luya ngenda kuzija. Wacho kutoka kyenoonya so sinoonyengereza bya mukazi byagamba ayongera kuningiriza mutima gwange nagukosa Mutyame. Kalubiriza bulamu bwange Emma kale bange. Omukazi ayogera kirala, oyogera kirala. Abazadde boogera kirala baga bakuwa sente zaabwe. Okugamba tebaziwa. Ebyo bye bindeetera okundeetera embeera embi. Kuba kati omuntu omukulu ng'oyo agamba ati nakuwa emitwalo 4 naye nga sirabanga kuwadde n'enusu 2 nti tukusasudde. Basimanyi. Naye gwe olaba kikola sensi omusajja omukulu Uganda. Singa tabaddeewo nandibadde mpulize ebigambo bye. Naye omuntu akulumiriza atudde wa. Nange gwagamba nti yampa kugambye tampa. Mirundi emeka nga nkugamba. Mwangali omukazi yakakisembye yava kuno bangi. Mukazi yali muganda ayekala n'ekyalo. Emma tubireke. Tuleke nze nakola loosi. Kuba gw'obanja. Ngenda azireka. Tebansasula. Bansasula emitwalo batundeete bampa sente. Tukireke. Nkiddamu emirundi ebiri bakuwa sente bakuwa sente. Tebampa. Walunda nti yakala ki? Ente yali myufu. Ente yali nime. N'omuwa sente nga zaki? Animwa sente nga za kujjanja omuwala ono. Tugende waka awo wafuta wali mulangwa tugende waka. Ndowooza otegedde nti otulese ne mu lukiiko. Nange Uganda n'ebyayo tuli bugweri gye tutambulira gye tuli bw'oli otya nnyabo oli bulungi amannya go bakuyitani Nabirye famire eno gimanyi bulungi bye tunyumyako wali obiwuliddeko Oyogumya mukyala we musada we n'olwo. Ewe tolinda muntu kuyiramu. Wange Musumi abaana bano obalina kyo bamanyiko Baidi. Babanja ona abanja
Ole. Abanja. Okubanja ngati. Abanja abaana, abanja sente abadala biriro. Abaana abanda. Abaana akola atya? Abanda. Ababanja. Babe. Mpurambu babe. Gono manyinga. Ekyo mukazi waba munumba, abaana tibaba babo. Omumanyinga omusajja omumanyinga omukazi. Mbagani mwana wange. Mukazi we na idea ebyo. Beba bimanyi. Ebo beba bimanyi ngabo. Beba idi. Tusobola kutegeera. Kale mweyongere eri. Ana ebintu bino. Kale. Toyanziza. Kakati. Muzeyi, bintu yansobedde ddane katukangendeko mu family y'omukulu. Mwesigu. Naye nkusaba ngamba wano. Muzeyi ono mwesonyiwe. Todda mutawange. Kiganya izo kuba obanja nga bw'ogamba n'ebisigaye naye todda mutawange. Polisi zijja bakubira bwereere. Tutegeragana. Ndaba okaba ki ekikaabe. Njagala ontunuulire okyokaabira ki? Nze mugamuleetera obuzibu. N'obusungu mpulya bukweyongera. Kiki? Kiki? Kyogere. Gense wulira. Wawe nandaba okankana bukanka. Kiki? Kiki ekitalina buzibu? Sina kyakola. Tugende. Kiki ekikuluma ku mutima? Tuve mu lwali lwa milioni 25 zoyogerako. Kiki ekikuluma kati? Kyogere nsi ekiwulire. Ekituuse n'okubanga okaaba. Butufu Emma. Omugala. Yali badde nga ndeka mu mbira zange nali nzalibwamu. Olinga agamba nti Stani ya mukema? Butere. Ayinza okuba ya mukema. Kati golumiriza ono kunna bulamu bo. Yes, kyokka kiri mu kunkaabe. Ate tuwayonona ubwe. Obwe tewayononeka nga bwe babuuza. Obwe bwayononeka ki? Tazaala. Yandizadde okamukamuka. Olina obusobozi obuzaala okakasa. Nze simayo yakijja kuba yagamba nzaala. Ebisatu byange byonna n'abyonna angamba nzaala. Anziza mu sikaati kuba nali ndi mu sikaati nga bwekyo bwayambadde nange nga nambadde sikaati ne blouse ngenda ku ssomero. Ne bantuusa ne banzija mu mpale. Ne banzija mu sikaati ne banteeka mu mpale. Tufu nina okaaba. Naye kiwedde tekyina. Ekikuluma kujja mu sikaati kuzza mu mpale. Nakolonera biseera byo. Naye agamba omalidde ebiseera bingi. Omwesibyeko lwamu omwentayirira. Emma. Mpulira. Omukazi. Nze nsaba bwa kintu kiti nsikunyamba. Kyokka. Ekuyambe mu ki? Bulemu obwange entereze. Tugende ndabeko. Nange mbaye kye mbagamba nti kyekino. Kuba. Ja. Oyina wogambidde nti gwe tulekedde obuzibu. Tukulekedde buzibu ki? Emma kangukobe. Obukyanze nja kwebalira bwebalira enako. Kubanga ye muli kujja mwana munaawulira ebijja okuvaayo. Mujja akola ki? Mujja kubiwulira. Ebivuire mu bazaire aba. Mwenza okuwulira n'ebinaava mu ki? Mu bazaire bali. N'omwami eyo byali kwogera. Kyembako byewala okuva nti bana mundeke. Ninena ko yang nze kino ndikukiira mu baba woyo yankoba ati mwaju ndi yali nti akuma ku idwaliro. Yankoba ati mwaju kuno kuncho nkali kulyako musada mukulu munamubona. Ati nkali kulyako mwaju ndi omwana wange tazaala izana nina obulumi nga takola ki? Nga tazaala. Ati aye webucha kuncho ng'okubya abaana abati baana abiri awo nali n'abaana bati. Yakoba naliko batabantu baana abyo ojja bafuirwa mulundi ogu. Mwakitolawo okujja. Ate ku kyalo kuno batya baba woyo. Nga akwesimye matoto endukawo.
era batokola ki inze lwe butya oba nikogera ano nga nobulamu obwange obusembayo nze kyeni kukyeka kasi era nekintu ena kubeera enduulu kibire nga ndi kuba nduulu era wankoba otiikaikana aye nga tienda ebinaku okwogera Yazidi yaje okungemye okunfunamu ekituufu aye nga nze ntya ku kigambo omusadde kiyekola ki kiyayogera n'ababe ensonga yava mu yakwewerera bwewerere nimu omubiresa era nimu omuno okuntaasa nga nze kubanga baba wakoba nize nadankani oyo nze tiyandankanya nize nakola ki tozaala iwe nakudankanya tozaala tolinda ozira ku baana kati nze emyaka 12 nfunye muki sente dande oyo noine n'abaana ozaire nkwidande bekidada sente andifuire nze nfunye muki bwe tofunyemu okudankanya biki je kunze nikuwe nani gwe baletera omuntu tinwe polisi bwe yandetera wakanganya na kuisomero ani abatetegenya obulamu bwa Edward oli kubona nze wantwera bufumu okwogera Nabirye yejo wana kapanchu bana ekintu embwa endoje tengo timbwa nendo okutegeza mwaju ekiri kiti omuntu nize guwabonereza ndino omusayi yejo wana kapanchu ni muganda we ali eidinda bamu nze gali ku radio bulungi bamubuuza ati Nabirye oli kwa kasola oba ozirako ati kali kwa ikatoni ati gwe mujja mu buliri omalaku nakapanchi nalikola ki ati omalaku oba tomalaku ati timalaku babuuza muganda we bamubuuza ati ku baana oyo omukazi baalina mwana kyabafaana ati kuzira bamubuuza oyenda ki ati namunsale kwako obusaada nsigaza ekyobukazi ne musente bamuyeyereza nani ekyata shidi ani ekyata kigule ne mujja kunaita ndukula katembegati iwe emyaka 12 yasoko okwekubirira endulu nze mwambana kwe wali na kibalo ki kitegeza mwe yasoko okwekubirira endulu menzena yandigula ki amatu zena kubigambo bye nakapanchi byamubuuzanga zena binasinzirirako era binasinzirirako kwa Yazidi era mwana byandikusinzirirako okola ki okubakoba ebijja okunetera obuzibu aye nga mwene yasooka okwekubirira enduulu ayinda afuuke omukazi kyava kuki lwaki ayinda okufuuka omukazi kikulu nnyo ekyo lwaki wagamba nakapacho kyagala kufuuka mukazi nani ate awulira ekyo yaye akyegaana njagala afuuka mukazi ntya oyo omukazi waliyo radio naliyo emirundi egyo omulundi ogu nagenda owanaka oyo omukazi yabba abaana yasooka nadeetera abaana nga ali eyo wabbaawo n'abaleka wananaka ngeri owange abaana nabaleka najja n'ababbawo n'abatwala ningenda okwekubirira enduulu kweni byesi kubana wali abasookerwako era kyo ni wayiwayi kakasa yawulirira ebintu era nagenda okuma bweno nga wayiwayi nakapanchu namu ekyantwalo wanaka ngera nsaba yambi bwa kwerongoosa na mukazi kubba abaana wakati baliyo era nagezaako n'ategeeza ab'ebitongole bikwatagana n'abaana bakuba mwana yalekana simiya siri bakubako esimu emayoge ku polisi nga bagambye ati omukazi alina abaana emayoge probation officer kubuiganga era tuvola abaana abo balabika bavayo ne bakumawo wenene tugenda wala wenaddayo njagala kumanya nakapanchu lwaki wamugamba oyagala okusigaza timugamba nga konti njagala kubeera mukazi era okwogera bye bigambo banteeka ku interview era yetwagenda tiyali ready ekyo nikyo nakyawulikana era kakatami kakasa era nakuba akasirika walala wabiwulirira kuki nze nali mayuge nabiwulirira ku radio kwa nakapanchu nendo tambula oli wamawulire taswala ofuna ku bantu babiri bati nga Edward kuzira Edward tasaa kuva mu mukwano gwe nendo ebuuza mu bantu ati bana Nabirye gye wana kapanchu ng'asaba ki otaira mu kindi
oba amata tugali ennume eyo oba n'ogemanga ku mwana ono omuto akutwalayo kubanga abo ab'emandu oyo bakali kutegeera nga bamawulire mukoze eki mwidye kuno obuuza oti basebo ndi kubasaba ku Nabirye mu mwidye ati ngu Nabirye Joana Kapanchu ng'asaba ki kyonka kyonna atulawo bwino obweyongera kuki kunabira Emma mukama wange bino ebintu ebyongera okusiriza omutima gwange nze nkugambye dda nti eby'omukazi nabivudde mudda Ebyaddedde bituufu si bituufu waliyo gambye ndaliyo wamugamba ki byayogera bya bulimba si bya bulimba obyagamba nti nasaba bukazi nedda kuba nze naakayambuuza oli mukazi oli musajja konze byombi ati gwe mukulaba okukwo kiki kyolaba ekisinga mu maanyi konze nti naakondabye ndi mu mpale era obwedda kyenkozesa kya kisajja ati nga ndaba oli mukazi n'omubiri gwo nga gulabika nga gw'abakazi konze bwe ntyo bwe nakula ati gwe kiki kye weenumiikirizamu konze kyetaaga tufune professional doctor ankebere nga gwe nakugamba ti ankebere ye yanaamanya naye nangamba ati tugende ondageko nga gwe bw'ogambye oti tugende ondageko ningamba naaka nti nze ntya ojja kundaga nti naaka nagamba oganye konze nganye nti nze ntya ati naye oyagala ki nti nsaba kunongoosa ofuuke ki ati ofuuke ki konze at least mbeere musajja ntyo bwe namugamba nti at least ati waki oteseka at least konze nti naaka nawasa omukazi era omukazi nagamba namufunisa olubuto era kati alina abaana abo kyekitegeeza ekyobusajja kyekigenda okutambula ati si kikazi koze ati naye ng'abasajja babonaabona leka mbuuze ekibuuzo kimu lwaki abantu wemuyimiridde wano lwaki statement zo n'abantu bano tezikontana boogera A oyogera B boogera B oyogera A kugambye wano ndiwo omu kyokka oyagala kwekasa nti kankubuuze ekibuuzo kimu linda mukalono nnyo kankubuuze ekibuuzo kimu nze ndiki bw'oba ondaba nfaanana baki oli muntu ate oli musajja kyogamba osobola okumatiza bano bonabona nti ndi mukazi ng'ondabye kakati ono lwaki aŋŋamba nti ebigambo byo bano byawukana ku bibye lwaki kikiva ku ki Emma oli yafuna omusajja omugagga ate atali mulema era kati saawa zino gwe bayagala nze kati siri musajja oba tunayogera okumala niwo nambuuza ebibuuzo ebyekana butya amaze okuneggana nze kyova olaba ntudde ninkaaba mubuuze kumwegaana iyo omusaada gwenina mwenendera oyo namwidi iwe omwidi timwidi mama lindamu katini omusajja gwalina ogwambye otya guyanendekeza oyo namwidi timwidi era timumwendekezangako oli kubana wala waliwo ebaala wale ekiyumba ekyo bafumbiramu ebigodo wagati awo oyo nga nze ntundere yakati mwaji musada walikweta namukuba ndi kutunda ati wejjanga nze nkutundire nga nojeyo musada oyo mana ebintu byobona nga bikutabula n'obwongo kati ekintu kyakisembayo kiri kimu omukyalo lwaki agamweraliikirivu nnyo nga tuvudde ku kyalo kuno nze simanyi yamanyi nze Emma saawa zino kusaba lwanyi na bulamu bwange oba omukazi asaba lulu omulwanyire ebyo kuba ye nze yajja eyo nga mutuufu ndaba tugende Emma tugende wama sajja eyo lwa mukazi Emma nze nina ebizu byange tufa wetaagisa okunywa obutwa ngenda abuni mufendekere abazadde baŋŋambeko nti oyagala obunywe omale obuwe n'abaana sisobola kuwa baana kizibu kyonna sente zange ezo mbaazi sente zange wakiri zibeerawo wadde zisigenda kuyambibwa bagenda ayamba omukazi oli n'oli n'abalala bagenda asavinga ensi yekuba kufa nze kenyini agenda okwejja omu tewali gwe ngenda akosa bwe yatuuka n'okukwala ettaffaali olikuba omuntu neerivayo nga likutta omwana
Dino gwe tolina bulumi ku mukazi. Omuntu afuna obusungu obutuukawo bumanyi. Gwe tolina bulumi ku mukazi. Ema gwe toli musajja. Waliwo omukazi alwanira omukazi. Oyalina tageti yenda. Naye nze muvuddeko. Saagala kuwulira mu weeks 2 okuva kati. Ngo tusize obulabe ku bantu bano. Sigenda mutuusaako obulabe. Aha namutuusaako ewange amaze emyaka emeka. 10 n'enjo namukubako oluyo omulundi ogwo. Kiddanga mukulwanako naye. Kale nze wasomane subscribe na kuwasa my YouTube channel tabane Bivu Organic. Oyo sobola mutuusaako obulabe. Kuba amanyiti mukazi wange. Tuge tunonye taata kutunyumye kuno. N'ekyenkyandiddewo. Ekyemisana ngenda kulya wo. N'ekyegulo. Oyo. So tewali tisobola naye lwanyira obulamu obwange. Ebyo tubireke. Waye talina buzibu. Zalina obuzibu. Saawa zino ndaba nga omulabe gyali nga kundabika eno gye ndimu. Ndilaba bulungi se. Tugende kulira. Ebyo story ezo tabigenda kugwa ebya story mukuba mpamvu. Abule kibavu kiriko enkomerero. Tugende naye ndaba nga tutukomeka. Yede wa taata tugende kukira. Gwensi n'ogibulira kyo ekiroko kati omwana n'agamba agala kuyanjibwa kulongose ebigambo byatugenjera kuga nali nkuze nsomako bisome nenga sikirabanga era gwe gwasooka okunyumyako n'omutuzo mukumbuze kati nga bwe n'abantu balabangi olaba ngamba twagala kula kusatawo omwana yatukuli owa maama we ekituufu kyekituuze tulabe tutandika nakumuyamba yuzikire njagala kumanya naye obedda kika 5 ez'obulamu buno otunyumirwa nti omulala mwezi namulabirirako kino ekyo nekigenda maaso n'otubulirako omuzadde kiki omanyi ku mwana wo n'embeera mu gy'omulabidde eddoboozi ly'okkulu nnyo okutuusa obulamu bwe n'okuyambika
Chef kasigwa kola. Mukamo. Ono yekata oba kiyekata. Settlement ntamanya byogedde naye etegeeza ekinene nnyo. Anekyengera gezaako kibuuzo. Onzikiriza mbuuze ekibuuzo kirala kimu. Oyinza okwange obusozi tunabiddamu naye nga bino osobola biddamu nga kibize. Omumanyi ng'ati ono Nabirye Mulabira awo. Watu gane gwe taatawo. Munkuddamu kirabika sinzaakira. Lwaki yandize n'atugamba nti gwe taatawo? Simanyi. Mpulira bibyo okuba kale ebinziriddwamu. Oyinza okubuuza ekirala? Tuva olaba ensingira bange ntono nnyo. Namoya kulaga ono. Okuze naye. Nze, onzikiriza mbuuze kirala kimu? Omwalo ono obulamu bwe olina ky'obumanyiko ekitonotono. Ku kaseera k'omulabidde olwo tayitaga buyambisi. Simanyi. Kale ati aye kale beera bulungi se. Uncle Edward. sebo
Mereka situ dia sikap waktu bola. Sikap pulang bola. Sikap apa?